Hey bamikwano, nze Dr. Tamale mbanzize okugusa ensonga n'okulambula buli kimu ebikwata ku by'obulamu. Leero topiki gye ngenda okwogerako eno teyambuuziddwa, munansonyiwamu nninamu kassenyiga. Topiki eno eyambuuziddwa ekwatagana, teyambuuziddwa naye waliwo eyambuuza ku ya blood pressure ne ngimunonyola era vidiyo gy'eri. Abagyagala muba musobola bulungi nnyo okugiraba bulungi nnyo. High blood pressure gye ngenda okwogerako, ngenda kwogera ku vegetable, emmere ekkakkanya level ya blood pressure gye mubadde mutamanyi. Waliwo engeri eri nakyo gy'osobola okukkakkanya high blood pressure yo n'ebeera low. Ng'eno vegetable terina kalori era vegetable muyinza okuba mugimanyi era ng'abasinga bagimanyi naye nga bagibuusa amaaso. Kuba twalaba mu musomo ogwaggwa high blood pressure eno ekuleetera eaffectinga obwongo, omutima, ensigo ze bayita kidneys, joints n'omugongo. Era high blood pressure y'endwadde omuntu gy'abeera nayo abantu 7 ku 100, 74 ku 100 ku 75 ku 100 be babeera n'endwadde eno nga tebagimanyi nti era bayina endwadde ya high blood pressure. Era abantu 39 ku bantu 3% be bantu abamanyi nti era bayina high blood pressure endwadde eno. Endwadde eno ekulya kasirise nga tomanyi, kyova olaba n'ennamba nnene nnyo. Naye nga high blood pressure eno waliwo engeri eri nakyo gy'osobola okugikkakkanya. Nze Dr. Tamale awo mba ntandise okulambulula ensonga ku nsonga. Era nga high blood pressure eno nannyonnyola ne mbagamba gy'omuntu gy'akoma okkula ne high blood pressure gy'ekoma okkula. Era nga nazudde vegetable eno nayo bagikolako okunoonyereza kw'amaanyi. Simple vegetable erino calorie free era nga nnyangu yakuteeka ne mu nkola era nga ekuyambira ddala mu kukkakkanya high blood pressure. Era nga vegetable eno bagiyita celery. Era ng'eno vegetable ekontoninga chemical erimu bagiyita phthalates. Era ng'eno chemical eno eyamba okurelaxinga tissues eza artery walls. Arteries ziba mutima. Eyamba okuincreasinga blood flow mu mutima era n'ereducinga blood pressure. Akomo kakwate, celery eyambira ddala mu kukkakkanya high blood pressure levelinga blood pressure mubiri. Era nga celery eno vegetable nyangu
omuntu yenna asobola okugikozesa. Osobola oginywanga nga juice, osobola ogirya nga saladi. Ne prescription yange wano wansi wammanga nga njogerako njitangaaza, njogerako njikaatiriza, era nga mu lunaku omuntu yeetaagisa ddala okukwata oba okulonda salali zino ennene empanvuko, kuba empanvu ezo kasita ozichoppinga bulungi nnyo ng'ozifudde into dices era n'oziblendinga bulungi nnyo, toteekamu sukaali, toteekamu ki, oginywanga weeri juice era nga wooba omugjeemu. Eno salali ekuyambira ddala era eyambira ddala okulowoolinga blood pressure, ekintu naturally. Era teweeraliikirira nti era eyinza okugeza nedda, era tobaako kintu kyeweeraliikirira. Era w'obeera nga tosobola kukola kino kintu buli kanaku, of which abantu abasinga kye batajja kukola nga salali kyenjogeddeko, kuba ndi Dr. Tamale ow'emmere, omusawo w'emmere. Kuba abantu bayinza okugamba nti era kitwala obudde, ate nina like omulimu, sisobola like kuvaayo kwekolera juice, sobola kukola ki. Era nawo waliwo egundi endala, method endala, eyo gye mbadde nkuwadde eri naturally, era nga kiba kikkakatako padde omuntu okunywa cups 2 ku cups 3 eza salary juice. Omuntu yenna asobola okugezaako ekintu ekiri nakyo herbal, tekiri organic naye kiri herbal, nga bagiyita salary seeds extract. Eyo salary seed extract ye ki? Era nayo containinga special compound gye bayita L3 and N. Eyo ekuyamba ki? Era no mu health studies ezisinga bagisomesaako era bagizuula eyambira ddala zino dose eno eyambira ddala nayo mu kulowalinga blood pressure eri into capsule forms, bagiyita salary seeds extract. Osobola oginoonya mu pharmacy weebeera nga gyeri, osobola nawo ginoonya. Era nga ku dose omuntu talina kukka wansi wa dose ya 150. 150 daily kitegeeza ki? Kino kitegeeza 150 mg eya dose. Buli kerenda erimu liba wakati, ekinene nnyo liba ku 5 mg eyo, which means omuntu dose eyo baba balina okugimusalira nga ya makerenda 3 ku makya, akawungeezi oba ne olweggulo gye bayita evening, waba ayina okumiriramu eddagala eryo salary seed extract. Era omuntu yenna ayagala okukozesa eri naturally engeri ya salary abanga omuntu wakati wa 5-3 pounds eza salary zaba ayina okukamulamu ng'azikamuddemu omubisi oba amazzi ago agava mu salary buli kanaku.
Era mu salads osobola okulya wakati wa 3 salale ku salale 4 olunaku. Like cups eza salale omuntu oyo agenda okuzinya nga juice, toteekamu sukaali, toteekamu munnyo, naye ginywe ng'oyo nga w'ogikamudde. Ayina kunywa cups 2 olunaku. Oba sekyo mira amakerenda ga celery seed extract buli kanaku nga tegasusa 15 mg gego tablets amakerenda. Era wobeera nga omuntu oli serious oyagala kukakkanya blood pressure yo wansi, osobola n'okumiragana amakerenda wansi. Mega natural grape seed extract limu ne hawthorn berry extract ezo 2 ne pomegranate extract aga 3 ne oyongerako ne zino vitamins ne minerals gego gokka gengendo okurecommendinga Dr. Tamale ow'emmere. Era ako ketweyigirizaako leero akakwata ku high blood pressure. Bw'obanga okafunye osobola n'okukasharingako ne munno naye n'amanya information okuva ew'omukugu ow'ebyobulamu ow'emmere ate nga ali nutritionist ate nga chef. Era nja kujja mu video eddako oba mu audio nga menya buli kimu ebikwatagana ku byobulamu, ebyobulamu byo byobadde tomanyi n'ebyo bulijjo by'obulira obuwulizi, n'emmere gy'olina okulya omuntu ayagala okulivinga happy life ne healthy life, n'okumanya health yo, n'okumanya signs and symptoms. Nja kujja mu video zikyajja nnyingi, atanna subscribinga joining a family. Era oba oyaniziriddwa n'omuntu ayina ekibuuzo osobola okumbuuza, mba nja kuddamu kuba ebibuuzo nfuna bingi, naye ow'ekibuuzo osobola okumbuuza. Nze Dr. Tamale akuume atakuumira mpeera, nze mbasiibudde akuume.